Coming up on AC Media. Abasajja abangi abo lwaki baleetera omukyala oyinza okuba ne high chances of getting HPV nti abasajja abatali bakomole. Bannaye omusajja wenna ng'oli eyo kino kankiyiseewo manyize waliwo obugambo bw'engamba mu capital letters. Omusajja nga toli mukomole, you put your wife at high risk. Oteeka mukazi wo mu matigga lwaki? Kana akawuka ka HPV nga bw'owudde nti human papilloma virus kali nnomo ku prepuce y'abasajja. Akakantu akalengejja akabasajja ke basalako mu kebakomola. Oyo atali mukomole. Bubeerako okwo abamu babeera nabwo. Era bubeera nnomo. Obuwuka bubeerawo nga bulaba nti fe abakyala tubeera ne Candida albicans. Bannabo babeera nakaawo. Era ye tekamukosa. Kakosa gwe omukyala. Nga bulaba nti fe obeera ne Candida albicans yo. Naye immunity weekendeera. Then naafukamu Candida obulwadde. So n'abasajja balina HPV batambula nayo ku kaprepuce ako. Era bannaye omusajja atali mukomole mukyala oba oliyo ng'owulira akantu kano waali kasazeemu. Gamba ba. Coming up on AC Media, we inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu. Anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo. Teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera. Gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu. Tebiri mu folofoto w'abazibbye zaafudde oba zaabuze. Ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini. Okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule. Osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti asatu munya oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Amanya n'eddoboozi Nabulime Esther. Abasoga bamanyi nga AC wano ku AC Media Uganda. Nkubuuzaako gwe nawe osinza okuba ng'otulaba. Thank you so much abatulayikinga abafollowinga mwenna. Naye ng'olunaku olwaleero tugenda mu Men's League. Tubeera ku nsonga z'abakyala, nsonga z'aba ebintu ng'ebyo on. Naye nga tulina omukyala omusawo Dr. Hajjarah abadde aludde okutulabako naye kati leero waali era nga twasembayo nga tuli mu nsonga za family planning. Ebibuuzo byali bingi. I remember banaye mwabuuza ebibuuzo bingi naye abasooka okulaba vidiyo yasooka oba share yasooka bayite bannamanya gye yaggwera naye yagenda okuggwera ku paati endala nga 3 abasinga bonna baali bakitegedde bulungi. So tugendayo katono awo ate tugende ku cervical cancer. Naye nga sinabagenda nnyo eyo kasooke ababuuzeeko tusanyusa okulaba kale nnyo. Obulamu bugamba kimusawo. Obulamu tebubadde bubi. Mwasuze mutya abatulaba. Bannange tubaagala nnyo tuba tubamisinga naye nga era bwe mukitegeera nti ensi eno olina okugatta wano nawali okugenda mu maaso. So sometimes zine tugenda ending up nga tetubadde kuno ku mpewo naye nga tusanyuka nnyo bannaye mwebale tufollowinga mwebale tulikinga bannaye mufollowinge AC Media mulikinge musubscribinge ku YouTube channel ye nange mufollowingira musubscribinge ku YouTube channel yange bannaye tubaagala nnyo tubaagalira ddala era tutwewaayo obbaweereza naddala omukyala saagala kuleka ng'oli kyekimu. I always say that. Mukyala kalinaki waliwo ekibuuzo ekyalema abantu okutegeera of recent. Omwami omuyajja mu inbox yange n'angamba nti family planning muzisomesezza mwebale byonna mwebale. Thank you so much. Naye waliyo abasajja nga bano baagala bakyala babalekerawo okuzaala naye nga abeera ali omukazi namugamba nti ndi lubuto naye nga ye abikoowa. So ngagamba abasajja tebalinayo family planning. So far mu Uganda family planning eyamba abasajja eri jigambe nti kumukomya kuzaala tusobola omukomya. Eyo method sajogerawo ku luli tugiyita permanent method. Permanent method omusajja oba omukyala ng'owezeza namba gy'oyagala ovaayo n'ogamba nti nze nkoze eki nkomye era n'ojja ne tutula naawe ne tukubuliramu advantages ne disadvantages ez'okukoma. Kuba tetwagala nnyo bantu bagikozese lwaki twagala nnyo omuntu agenda ogikozesa ng'alina complications. Kati bano nga be balongoosa nomalayo abaana abatano tugamba akatukomye naye nga tusooka tutula naye kubanga I've seen very many people who come back complaining
n'agamba bannaye nfudde musawo nga tunafunye nyuka kyonayokya naye nga bakola ki nga bamukomya. So eyo method kyagala no thinking twice. Methods nyingi eziriwo tetwagala ne tukukomya kuba bannaye gwe tukukomya okuzaala what if anything happens tugambe tikigenda kubeerawo. Muba mugenda mu kyane mufuna accident bonna ne bafa n'osigala wekka. You come back to us. Ate nga process ye tuddamu okugatta akase kaako. It is more expensive and even it is 50-50. Tuyinza okugatta kituufu no failing era okuzaala nga tewawonye bulungi nga waliwo sikeri abantu abazaala abazimba aba bafuna kasobo ofunye enkovu n'ezimba kitegeeza era n'ako akantu akatunga kajja kuzimba awo era omwana abe nga tayitamu. Ekitegeeza omwami ono ayagala okukoma okuzaala alina kubanga asazeewo ng'alaba namba ze ziweze ez'abaana ng'akonkludinze nti kituufu nkome. Naye abantu abamu bakikola mu busungu. Omuntu ajja n'akugamba njagala koma lwakuba omusajja ambonyaabonya. Omuntu akugamba njagala koma lwakuba ndi mwavu nnyo omusawo nze sisobola baana. Anytime sente mugenyi ogenda okulaba ng'omuntu bup afunye sente ze. Era balina bangi nnyo mu inbox yange era nga tubagamba eyo gundi gye eri ewaffe mu ddwaliro lyaffe tuzaawo obuseke. Noddamu n'ofuna chance ezaala oba nozaala buno gamba nze kangende ku IVF ne bajja kuba amajigo gabeerayo ne bajjayo amajigo ne bakola. Naye omusajja oyo agamba nti ayagala kubeera na method ya family planning akozese condom. Omukyala si yakusalirawo bagamba bazisuna omukyala asuna condom omwami yagisuna kati gobera n'akisese ekya condom eyo amagezi mangi agakola nga agisunye okwekomya kirungi naye ng'osazeewo nti it is true sawa yakwekomya etuuse naye nga sikyadivisinga ku bakyala bangi nnyo abakomawo nga batukaabirira. Ndowooza omwami ali eyo weewuliridde ekyo ekyali ekibuuzo kyaffe awo kye nabadde ntuukiriza ku musawo. Musawo leero tugendagenda ku mulamwa gwaffe ogwaleero cervical cancer. Siri musawo nali nnyonnyodde nnyo abantu bano naye engeri gye nkuyina leero mu 5 ogenda kuba otubuulira. Musawo, cervical cancer kye kiki? Cervical cancer ye kansa w'omumwa gw'anabaana. Kansa erinnya liva mu kifo kyasangibwamu. Wabeera mu bbeere tumuyita breast cancer. Wabeera mu nabaana tumuyita uterine cancer oba endometrial cancer. Ekifo kye kansa kyakutemu erinnya mwe liva. So ogamba cervical cancer ate ng'ekigambo cervical kitegeeza cervix. So it is cervical cancer, kansa w'omumwa gw'anabaana. Awe tuli cervical cancer omumwa gw'anabaana. Kansa w'omumwa gw'anabaana. Kakati musawo tukyagenda mu maaso tukitegedde ki ekiyita kansa oyo w'anabaana? Waliwo akawuka bakayita HPV. Kati katugambe ekisookera ddala waliwo what we call predisposing factors. Ebisindiikiriza omuntu okufuna kansa oyo oba ebiteeka omuntu at risk ebikuteeka mu matigga, that is the right word, okufuna kansa w'omumwa gw'anabaana. Waliwo ebyo ebikuteeka mu matigga. N'ekirala ekyokubiri akawuka kennyini bakayita HPV, mu fuulu bakayita human papilloma virus. HPV human papilloma virus. Bwe tukugamba genda wekebeze kansa w'omumwa gw'anabaana baagala kulaba akawuka ako ku mumwa gw'anabaana kwe kali ka HPV human papilloma virus. Kati waliwo bino ebiteeka omuntu mu matigga nga katugeze omumwa gw'anabaana guno buli bwe gubeera nga gubeerako traumatized oba nga gujjako trauma not traumatized ekyo kifuba nayo oluzungu lufu musoga abadde ki trauma nga omumwa gw'anabaana guno gubako trauma. For example omwana nga tanneetuuka kyova tugamba nti omwana muto adolescent stage. For example omwana ali below 18 n'abaana ne batennakula omumwa gw'anabaana gubaako wenyini awo nga olaba wayingirira mu ate size na kitabu eno n'alinyumya gikuba bukubi n'abaana eyo eriko mpaka olupapula nze ndi musomesa. Musawo bannaye wano wetutuuse. Bannaye munansonyi wanze ndi musomesa nsomesa njogera n'olaba kye njogera. So twagala tufune olupapula wano tukube n'abaana. Give me the book. The book. N'abaana yonna tugikole ki? Tugikube mangu nnyo tegenda kuba perfect naye twagala just as being a teacher because I'm a medical teacher. So nina okwogera nga kyoyogera nkiraga abaana. You should always use teaching aids. Yes. So kankube wano kuleta whiteboard.
kangube wano uterus mangu nnyo sirwawo bannange nze namaze dda temugamba bannayo omukazi naye nga tuli ku S Media Uganda ate nabakusubscribinga please subscribe gendayo musawo abeerayo nnyo ate alaba video zaffe z'amabega gendayo onoonye musawo abeera asomesa nnyo ku bakyala you know abakyala we are the future wetwogera ku ekyo ekibuuza muba mukitegera bulungi so single family naye ejja kwali ku YouTube agende mu subscribing kano kafaananyi kaffe guno gwe mwagwana abaana leero gwe tugenda okwogerako wano eno nabaana twogera ku mwagwana abaana gwe guno wano wansi wano woolaba wano kati abaana abato wano mwagwana abaana wano wennyininyini wano woolaba wano kubanga omuntu abakyala abali eyo benagamba omusomo guli ogw'okwesokoola ne bagamba kiwobanga weesokoola olina akantu kokonaka kalinga ennyindo nga tannazaalako kaba shapu ng'ennyindo ogwe mwagwana abaana abaazaalako kiba soft ng'emimwa siri kulabula bbaawo akutegeere naye nga munaaye nabaanayo omuntu atazaalanko bashapu ng'ennyindo era wakakona kabanga akatima abasinga bagamba musawo akantu kali wansi eyo ng'akatima ogwo guba mu magwana abaana naye woba wazaalako kabawo slit so wabeeranga emimwa wabeera soft so awantu wano mu mwana atazaalangako for example bono abaana abato awantu wano wabeera soft nnyo waba tewannakula nga bwolaba omwana nti ajja akula kati be waabwe wano okumwagwana abaana wano drawings waba tewannakula bulungi ennyama yaawo ebeera so soft so wagenda mu maaso n'aplayinga sex n'abasajja omwana atanneetuuka omwana ali below 18 years omwagwana abaana wano guba weak skin eba ngekyali too soft eba tennakula bulungi so omusajja oyo buli bwabeera naye mu sex aba arabinga ku mwagwana abaana guno so ne gujjako obubwababwa nagenda nga gutraumatizinga nga gutekawo obubwabubwa so with the time kiba kibi they end up doing what having cancer of the cervix kuba wano waba wagonze nga wakizeeki nga watendewaliddwa ekyo kisooka mu baana abato ka stop playing sex ennyo ng'oli mwana muto wano waba tewannakula bulungi nogenda mu nsonga z'ekikulu nogenda mu nsonga ez'ekikulu wano waba tewannakula bulungi so abaana abato obanga omanyi abakyala abo nadde nga tukuze bwe tuti ekikulu kya kansa takutalaga there and then abakyala abatandika sex very early age myaka 11 myaka 10 ba standing at higher risks okufuna kansa mu maaso then omukyala with multiple sexual partners nga buli akuvaayo akunyumira olina ekisa buli akusaba omuwa buli omu webaka naye abasajja abangi abo lwaki baleetera omukyala oyinza okuba ne high chances of getting HPV nti abasajja abatali bakomole bannaye omusajja wenna ng'oli eyo kino kankiyisewo omanyize waliwo obugambo bwengamba mu capital letters omusajja nga toli mukomole you put your wife at high risk oteeka mukazi wo mu matigga lwaki kana akawuka ka HPV nga bw'owudde nti human papilloma virus kali nnomo ku prepuce y'abasajja akakantu akalengejja ak'abasajja ke basalako mu kebakomola atali mukomole bubeerako okwo abamu babeera nabwo era bubeera nnomo obuwuka bubeerawo nga bw'olaba nti fe abakyala tubeera ne candida albicans bannabo babeera nakaawo era ye tekamukosa kakosa gwe omukyala nga bw'olaba nti fe obeera ne candida albicans yo naye immunity wekendeera then naafukamu candida obulwadde so n'abasajja balina HPV batambula nayo ku prepuce ako era bannaye omusajja atali mukomole mukyala oba oliyo ng'owulira akantu kano waali kasazeemu gamba bbaawo akomole omusajja atali mukomole ku prepuce abamu babeerako ne HPV kubanga it is for them it doesn't affect them tebakabakosa kiri awo so HPV eyo webeera kwako ka prepuce n'aplayinga sex naawe kati golina abasajja bangi ono n'akakuwa you know mwabo bogenze nabagabana mujja kubeeramu akanyina so you are playing nawe sex kajja ne ka deposit nga wano oyo atali mukomole abatali mukomole babeera ne ka HPV kati nze nange wenkafuna wano ne kabeera wano ku mwagwana abaana nange omusajja bano abakomba ebbakuli banaye nze ni musawo mujjeewo abaana abasajja abakomba ebbakuli if it happens najja n'akomba omukyalo no bbakuli naye munnange akafuna n'afuna kansa w'omu mamiro omusajja akombeko bakuli wabeera nako nze nengenda ahead nembeera naye ate nanyumirwa okunkomba bakuli nange nkamuwa n'abeera ne kansa y'omu mamiro kyova olaba tubeerawo nga tugamba nti si kirungi kukomba bakuli it is not a must nti buli agikomba ajja kufuna kansa naye bw'ogwa ku mukyala alina HPV alina kansa
si kansa batana fominga kansa akawuka akaleeta kansa nga kali we kali kati gwe n'ogwe bakuli naawe osobola okufuna kansa wa mki ow'emmiro so tubadde tugamba abasajja bannayi mutuyambe mukomole tube nga tukendeeza bakuloza togibagobyeko nga ngibagobako nno nze naye nga banvuma ennyindo nabagoba dda bakulinze kuba you can't look at me and sent ono ayina ka HPV okitegeera tosobola tegeera naawe omukyalo jagamba musawo yagamba abamu bayina abamu tebayina kati ndowooza wange tayina you can't use your eyes unless bagenze ne bakola ki bakebera so omukyala ayina multiple sexual partners abasajja abangi tulina ow'ebizigo ow'enviira nti mwagala nnyo ogwa mu bizigo munansonyi wanze nja bagamba kubanze ndi ku kala yange tulaba bwenfaanana ab'ebizigo ab'emmotoka nze nina obbakuba kubanze balina okudda ku mulamu nze mbagala balamu ekizigo abakyala nze mbagala balamu okay yeah so ekyokubiri sexual partners abo abangi bannaayi mukimanye nti babi okay ojja kufuna kansa w'omumwa gwa nabaana nga teweetegekedde so ekyo kyakubiri then ekyokusatu abakazi abazaala ennyo abazaalanga kamyu abakazi abazaalanga sinza nkyogedde leero tuba terugwe banaye mutusonyiwe tuba tugezaako tunyonyola mukitegeere omukazi n'ozaala gwe buli mwaka ng'ovaamu omuntu buli mwaka ng'ovaamu ekikiwanga buli mwaka ovaamu ekiwanga ali ku mulanga gwa nadduli omumwa gwa nabaana guno buli lwogenda okuzaala guyulikayuka tosobola kuzaala omumwa gwa nabaana ne gutajjaako buwundu okay so buli lwoba osindika omumwa ne gujjako obuwundu buli lwoba osindika omumwa ne gujjako obuwundu buba with the time gutendewalirwa overcracking obwo bukibuki munnange bw'ofuna ka HPV cancer atandika butandisi yeah so n'abakyala immunity ng'olina low immunity naddala abakyala abalina HIV ng'omanyi nti olina HIV immunity ng'eri low naawe osandika higher chances of HPV lwaki immunity yo bw'eriba low first and foremost osobola okubeera n'akawuka wano ku mumwa gwa nabaana okumala emyaka 10 okay nga tekannakola kodde ka sayini naye nga kali awo ku mumwa gwa nabaana yes kansa ono ajja mpola mpola osooka n'ofuna akawuka ka HPV n'obeera nako myaka nka 10 plus nga tekayina buzibu yadde kuggwe ng'era okola ebibyo awo n'osigako b'osigako abagwa bakuli naawe n'obawaako biki naawe nga nayo you're very fine kansa amalira ddala ebbanga ddene awo kyova olaba tugamba abakyala bagende bekebeze kansa every after 3 years kuba ne wookafuna kati ne wayita emyaka 3 kaba tekannayingira kaba kakyali awo mpozi nga immunity ye ekendedde yes so wekabeera awo ne kalwawo what you do n'ogenda n'okebeza basobola okwokyera awo okay ne katayingira ne bakooca kasigala ku lususu awo for very long time awo ku lususu awo so bw'oba ogenze ne bakakebera ne kasangawo basobola okwocawo basobola okuwa treatment yomulowooza ti si kwoca nti bakozesa muliro naye ebintu byaffe bibeera binnyogoga just ne bateekawo gwe kuggwe kiba kinnyogoga naye kuffe mu lusawo tukiyita kwoca kaba kayidde so ne tukatanga tekannayingira yes eyo n'abo abakyala balina immunity ng'eri wansi nnyo basobola okufuna kansa w'omumwa gwa nabaana yes kati bannaaye kansa w'omumwa gwa nabaana mugende mukole ki mwekebeze every 3 after 3 years genda okebezeeko ate gwe olina HIV buli mwaka lwaki kuba bo immunity yaabwe eriro kati waba akafunye kadduka supiidi ne kakula ne kagenda munda ekivaamu ne katandika okulya yes so mukyala gwe olina okugana n'okola ki n'olaba nga okola ki nga weekebeza yes omanye oba okayina oba tokayina okay yes then ekirala kye tulina okumanya sayini yennyini omuntu gye tukonfamingirako nti alina kansa I mean gundi the real cause is HPV akaleetera ddala kansa tetukwebera bwetu newoba obadde n'abasajja bo 100 naye katonda yakuyamba temuli alina HPV tukukebera nga tumuyina tugambye predisposing factors so naye wetukwebera wano n'obeera ng'okayina ka HPV ako ke kawuka kennyini akaleeta ki kansa w'omumwa gwa nabaana otegeera otya nti olina kansa w'omumwa gwa nabaana kubanga twagadde musawo byonna bitunyonyodde tubulidde gwali eyo akomba ebbakuli nja kiremerako nnyo nange ekyebbakuli naye katugende musawo eddoyale musawo waliwo omukyala abuuzizza bakebera batya munnaaye ojja mu ddwayo tulina bye tukebeza mu ddwayo si sikaani si x-ray nedda tuteekayibwa speculum omuntu ayinza n'okutuna ku magwa nabaana bwati nasuspectinga nga tugutunuddeko so ojja mu ddwaliro naye tetunatuukayo tugenda ku signs si kyekyo tugenda ku signs and symptoms gwali eyo omukyala omanya otya nti olina kansa omanya olina akawuka akaleeta kansa so biki byobeerawo n'ogamba sibanga signs and symptoms omuntu zoolaba n'odduka 10 ekisookera ddala
ofuna ekisookera ddala mu sayinzi ezisookerera ddala munnaye otandika okuvaamu amazzi nga gwe ojjanjaba sayini tewona musawo onina ebiva wansi musawo onina ebiva wansi nga eitha biyinza okuba birimu ng'amasira oba ng'olusaayisaayi that waliwo omanyi woba olina kandida waliwo ebirala ebibeerawo ebityo kati kiri bwe kiti omanyi sayinzi za wansi ezisinga gwobeera nga oli muntu wa bulijjo tosobola zaawula kuba welibeera nga amasirasira abeera gonorrhea abeera nziku naye ate kansa waakula naye amasirasira gabeerawo n'okuwunya obubi ennyo era ne gonorrhea akola ki awunyisa bw'atyo kati gwe tosobola byawula ogenda okugyamu empale naye kyosooka okumanyirako nti ndowooza ngende nkebereko empale yeba tekala ffenna empale tezikala temumisikotinga naye ate gwe yeba tekala nnyo nga bingi nnyo ate nga biwunya bitandika okuwunya nga ojjanjaba n'ojjanjaba nga tewali kyenji n'ogenda makuba buli mpeke zibakuba zonna naye nga olaba nga gundi eyo tekendeera amazzi tegakenda ate nga gawunya jangu tukebereko omugwana baana ne muntu wadde endala zigabeeramu nga gonorrhea asobola okufuna vaginitis bibeeramu naye ffe jangu fe aba n'asalawo kasita oba nga obadde ne secretion ng'ebizi bijja biwunya bubi ate nga ojjanjabye okozeseza empeke biganye jangu tukebere sigambye nti olina kansa oyinza okuba nga tomanyi kwejjanjaba bwejjanjabi totandika kuba nduulu nti bannange nze nafa dda ate kansa ekirungi kyo nga tetunazimalayo na sayinzi nti awona woba omwanguwidde yes so ekyokubiri kyolina okumanyirako nti munnange ayinza okuba nga kansa bleeding abakyala bafuna bleeding eyo eri on and off nga buli bwagenda okubeera n'omusajja ogenda mu sex nga omusayi teguzze naye otandika bwoti ne gujja oba ku endi n'olaba omusayi nga guzze ogwo sexual intercourse ezo nga gwomusayi gujja jangu bakukebereko omwagwana bleeding ebeerawo mu sexual intercourse togwetegekedde ngogenda okulaba bwoti mu sex wakati ngwatolaba omusayi gujja jangu bakukebereko kansa w'omwagwana ba oyinza okuba munaye n'ebirala bimuleeta nga oyinza okuba olina kapolipo oba biki ebirala naye jangu tukole ki tukebere ezo sayini zolaba n'ogamba nyinza okubanga nina akawuka akaleeta kansa so ojja ne bakukeberako ne tulaba yes then sayini endala abantu gye batera okufuna ennyo obulumi awo nga nno kansa akula omukyala tandika okufuna obulumi wansi eyo sayini ejja leeti ng'otandise okudda bleeding etandika nga bleedinga without oba sex oba with sex nga bleedinga nga ne wabeera ali mu bibi oba ali awatudde ne banne otusekamu bwati omusayi nekola ki awo nga addukirawo misinde duka jangu tukebere togamba nti ate oba kyo nti oba kinedda jangu n'ekirala kyolina ekisu ekyo waliwo ekisu ng'ekisu kingi newe wakanaaba owunya ekisu ekyo ng'ekisu kikuvaamu gwe tobeerako awo munnayo jangu netukeberako ki netukeberako omwagwana kibagamba ekiwunyanga ebyennyanja ebyo empuuta bayinza okulowooza mbu gonorrhea naye abeeramu so abamu ne gonorrhea bagunya bubi naye gwe oyinza okulowooza mbu oba kiri munnaye ng'ate ng'odduka kati ekirala kye balina okumanya waliwo bye tubeeramu munnaye omuntu n'obeera nabyo nga si kansa buli muntu abeera ne gundi ne gonorrhea naye asobola okufuna zino sayini abeera ne vaginitis naye asobola ozifuna abeera ne syphilis naye asobola okufuna ku sayini nga zino so fe abagenda okwawulawo si gwe kulowooza mbu olina kansa ogenda osaba omusawo gwe jangu otunnyonnyole musawo nfuna kino na kino na kino tutandikiraawo zisayinzi ezo tewali ndala weziri ndala naye nga lwakuze wakula ennyo otandika okufuna pain low abdominal pain nga tekugwako munaye nga omusayi ne bleeding no becoming anemic nga gwo buli menstruating you become even anemic bagwamu n'omusayi ne gugweramu ddala yes so cancer is a serious issue. It's a serious thing yes it kills ate wogana okumujjanjaba atandika okuyingira munda nakusensera munda nagenda mu bitundu ebirala era you end up dying akati musawo nanje kansa ono omuntu ono azze ew'omusawo treatment ebeera etya kati woba ozze early stage nga yakatandikiza ali just tugamba kansa in situ bakukebera nga just ku kasusu kungulu tukugambya awo tumwocha awo tumujjawo tumucolonizinga n'avaawo
Okay. Waliwo treatment yetukola nakola ki? Nava. Navaako ku lususu n'owonera ddala. Wabanga yakatandika nga tannayingira mu lususu. Early stage. Yes, early stage. Naye bw'ojja nga atuuse mu second stage, awo operation. Tukola operation, then tuteerako ne treatment endala. Era za masannyalaze basinga tebajja zitegeera. Tulina chemotherapy, radiotherapy, so zonna tuzikosa ki? Masannyalaze. Ne twokya, twayita okukalirira. Musawo, treatment ya cancer, naddala wa cervical cancer, kati sawa eno gwe twogerako, Yes. no? Alina stages meka. Cancer alina stages 4. So first stage awona. Ne second stage woba ozze mu bwangu nga tannatuuka mu third. Okay. Basalawo awo nyini waali nga tannatuuka wala. Basalawo ne bagattako treatment ya chemotherapy ne bamwokya. Okay. Ne radiotherapy n'owonera ddala. Mu second namwe awona. Naye third aba atandise okulya. Ng'atandise okulya ebitundu ebiri awo mu pelvis, abuuse ku cervix, agenze nga mu mwagwa atuuse ku nabaana awo, n'agenda mu bitundu awo ebiri around awo. So oyo watuka ku mwagwa gwa nabaana. Naye okuwona kuba kugenda nkola ki? Kuba batandise okukola ki? Okugenda mu bitundu ebiri awo. Kumpi awo. Kati mu fourth yaba agendeze ddala ajja neno mu mabeere n'ajja mu mubiri gwonna. Seriously? Yes, ngawo tebasobola mujjanjaba. Naye waba mu first stage ye bamujjanjaba, second stage owona. Wewe bangamba nti wewe bajjamu nabaana. Yes. Bajijjamu. Anti gundi ono kanti kugamye mu yokubiri ava wano mu gundi ku kungulu n'ayingira mu kitundu kya kati olaba asooka abeera just wano ku mwagwa n'abaana wano wabweru waba watandika owokubiri n'ayingira wano n'alya kano kati wojja bakasalako ako n'oterera ne bakuwa ne treatment endala ne bawuyokya bonna ne buggwawo. Kati owookusatu aba agenze paka ng'eno mu nabaani, you know. Kati watuuka ng'eno mu nabaana tebakola bakola ki? Bagijjamu. Naye awo aba chances ez'okuwona ziba zigenda zikendeera. Ziba zikendedde watuuka eno mu nabaana. Aba alidde wonna. Naddala ewaffe nga wano. Ndowooza embweru basobola obikola ki? Ne wano mu Uganda. Naye wano mu Uganda kasita atuuka mu third stage. Ajjukira ne wano mu first mubeeramu A, B. 1 to grade bagenda bamugradinga so watukira mu third aba alidde kinene nnyo. Musawo kankuuza ekino ekibuzo just kati omuntu gwolowooza kanso n'okutuuka mu bbanga erya stage ey'okusatu gwe oba obala time ebanga abadde aludde naye ebbanga mu kulaba okugwe ng'omusawo. Cancer stage esookerwako eno esooka omuntu asobola okutwala emyaka 10 ng'akyali mu first stage 15 ng'akyali awo nga tannagenda wala. First stage yeerwiramu ddala kubanga jjukirako kabeera just wabweru wano ate kubanga immunity ye eryoke buli kimu kiri fine togenda na basajja bangi biki problem ejja muono abeera ne multiple sexual partners naye ono abeera n'omusajja we omu oli okay olya bulungi immunity eri fine so you can even go up to 15 years nga kansa kali wano wabweru tekannayingira kati bw'ogaana ogenda okutestinga then it can go ne katandika okulya munda atandika okulya munda atandika okukola ki time eba ntono myaka ng'esatu n'agenda mu 2A 2B bwatyo paka okakana nga naye nga period esingira ddala eno esooka eno tuwa naye nnyo osobola omufuna mu 20s n'atandika okulabika mu 40. So tukyagenda mu maaso kakati twalibadde tubuuza ekibuuzo nti omuntu ayinza kwepreventinga atya kansa oyo. That is a good question. Omuntu asobola atya okuziyiza kansa ow'omumwa gw'abaana? Ekisookera ddala avoid multiple sexual partners. Si kirungi kuba n'abasajja bangi omu 2 3 4 nedda. Ekyokubiri oba olina bbaawo nga si mukomole akomole. Men should circumcise. Sigamba nti okukomola kw'abasiraamu no bagaana. It is health wise. We've seen even men abakulu abasala. It is health wise. Naye abasajja bagaana muganda tukomanga abantu njagala bireke. Munnange nedda. Nange ne nga takwagala nga takwagala naye abasajja when they come to us and we explain to them they get to understand it. Abasajja bangi abakomodde nga bakulu n'abasajja bakulu bennyini. Siri ya ddiini mbu abasiraamu nedda. Nawe mwennyini musajja mwennyini akimanyi omusajja omukomola abeera clean. N'okulabika obulabisi yonno alabika bulungi. Okitegeera. Negwe muno. N'afaanana byayagala naye we are saying it first and foremost tuyamba okukendeza HPV kuba bo babeera nako kabeera nno mu gye bali. Then secondly hygienically abasajja abamu tebamanyi na kunaaza kintu ekyo yenna n'akwata
kankomaawo bannaye muyinza okwamina nayogera musawo so we are saying omusajja beera n'omu akomole then ekirala tusomese let's sensitize the community abaana abato tebengaginga muki mu sex too early at a very early age kubanga omwana ngoyo weye engaginga mu sex astandinga higher chances of okufuna cervical cancer then ekirala n'abakyala abazaaliriza ng'obumyu bulijjo okoma okuzaala ennyo n'omwagwa n'abaana ogustretching oguyuza munnange you stand at higher chances of kufuna cervical cancer then ekirala twewale nnyo okufuna HIV why kubanga HIV it suppresses the immunity so cancer nasobola okutambula mangu n'atuuka mu stage embi kakati musawo omuntu ono senga agenda mu ddwaliro n'akizuula nti alina cervical cancer by the way it is not it's like breaking sad news mu busawo tukisomerera so we sit you down ne tukyogerako ne tukuwa obudde era ne tukuwa ne solution tetukukkiriza genda bugenzi nga tetusazeewo kyakola tukukebedde tusanze ng'olina akawuka akaleta ki akaleta kansa naye wekali we tumala okukabiraba bwe tuti then ne tutwala ne waliwo test gye bakola eya staging bamanye atuuseewa we bamusanga ng'ali mu stage 1 era bakugamba bulungi munnaye atuuse mu stage 1 ne bamwokyerera n'avaawo okugenda ne bamulaba level ye weetuuse ye decidinga treatment abaako ne special diet yes ne bagamba balya kino exactly with the cancer patients balina kulya bulungi diet eyo eri good balanced diet like any other person naye ng'eyaabwe etuusinga nnyo ku proteins ezo lwaki ziboostinga immunity proteins ziba nnungi nnyo mu gundi yaabwe mu diet yaabwe so kakati musawo ekibuuzo kyenjagala okubuuza era kyendowooza nti n'abalala baali agadde okukimanya nti kansa ono nga womulaba bika bya kansa ki gwe byomanyi byemumanyi eyo ebijja as a result of sex nga bwe nkugambye yena sex ow'ekika ekyenjawulo nga bwe nkugambye nti HPV weebeera oral sex aleeta kansa bw'obanga ogenze n'omuntu alina HPV okitegeera naawe omukyala wogenda n'oral sex like omusajja alina gu prepuce gwe guliko HPV naawe you end up getting cancer ow'omumamiro naawe n'omufuna omukyala kuba ogenze n'olikinga omusajja alina ate n'omusajja naye gwakikola gy'oli so cancer the HPV virus oyo aleeta cancer ddala nga oyo omumamiro n'omusajja naye asobola omufuna ate cancer tugambye nti adipendinga ku kitundu kyakutemu erinnya mwe liva nafuna bwatyo cancer n'omufuna ate bw'omufuna okumujjanjaba si kyangu so we advise abakyala mulekere okuba n'abasajja abangi abaana baffe twogere nabo bamama bamanyi okugamba mbunza I can't talk to my girl nze bannaye mba nswala swala nnyo ajja kufa okirabe twogere n'abaana baffe omwana information gyatwala okusinga eva mu maama we naye mmwe muleka abaana information ne bazijja mu peer groups zaabwe kati omwana ajja kubuuza peer group munne okumubuuza nti gwe sex ali atya tajja mundi wa definition ajja mugamba bajja mutwala bwa kwa advantage nti oli awo mawo bitooke byebigwa so let's talk to our children let's the government sensitize the community let's the government send us down there we sensitize all those people tusomesa cancer we tuba tumusomesezza we can avoid it bangaruma nalikaawo mu Cancer Institute my dear it is another big problem nenga musawo byonna bisinga abyogedde cancer musawo ina kyayagala okugamba abantu kati nabaano nino bagamba nti banaye tukebeze cancer tukebeze cancer w'omumagwana baana tukebeze cancer w'omumagwana baana just go to any family planning unit bakeberera mu cancer tojja ngenda mu x-ray togenda tegeera mbu oba olina cancer ng'ogenze mu x-ray togenda mati mumanyi sikaani kangende mu sikaani zino ezayalanga ebinyeebwa nedda cancer bamukeberera mu family planning unit awaliwo ka section ako era golutuka ngo bagamba zeze kunkebera cancer wa mwagwana baana nga bakebera then you get to know what to do next so guys please subscribe to S Media Uganda atenga ne musawo naye ina single family YouTube channel at single family 3073 so banange wano awa bazileti ku live nenga wali agadde okumanya live gundi yabaddewa azin ebaddewo etya bitambudde bitya so please genda ku YouTube channel zaffe S Media Uganda single family bana mugende subscribing mugende liking commenting byonna musawo ajja kubeera ajja because
omukyala nze ebiseera ebisinga abakyala bano because I'm a woman, I know what it means, Yeah. I know what it takes to be a woman, I know manye ebizibu bye tuyitamu, so saagala nnyo kwesiba ku bantu besimanyi naye ku mukyala fe tujja kusigala nga we sensitize. Yeah. Wenwe tusobola nga tujja, we talk, you ask questions, musawo ajja kuba aziddamu, but all in all mbadde esi wano ku S Media Uganda. Please subscribe to this channel. Still ngenda maaso okuyisaawo obulangu bwa bakama bange nga muno mwe muli Satellite Hotel esangibwa wano Kisaasi Kyanja Road. Balina hotel rooms ennungi ate ku ssente entono, balina parking yard nga nnungi nnyo, balina Satellite Health Club wayagala okujjako mu gym, ayagala ogendako mu steam bath, ayagala ogendako mu sauna, ebintu ng'ebyo please jangu wano ku Satellite Hotel Kisaasi. Enamba zaabwe ziri awo, bakubireko. Osobola okusasula weekly, osobola okusasula monthly, osobola n'okusasula nga w'oyagala akasente katono jangu ate nga kifo kiri private. Naye nga musawo totubuulidde omuntu akwagala kubanga wali abantu musawo nakunyonyola luli ne kugamba abantu babeera bangamba musawo ogenda nali awo ng'omuntu apeeza message musawo badde nsaba namugamba muganda wange sinze naye musawo sooka obuulire bakusanga wa oyinza okunkubira ku namba z'essimu 0785 31 42 81 oba 0753830900. Ate engeri gyali musawo yakwata essimu n'ekiro ndowooza naye banaye consultation free omusawo simulabanga sisaba sente musawo abagambye but anyway sisaba sente kuba nange bansomesa bwerere almost throughout my sonze okusoma okwange I give back. Okay, thank you. Naye nga Joyster Fashion Store ono nasangibwa ku Ham Shopping Mall, omulyango gwo wakayingira bwoti genda edduka liri U73 U74 U75 second floor. Joy Fashion Store engoye zonna azina, oli mwana wa bulenzi, oli mwana wa bwala oyagala kujoga kunyuma, nabagamba nga ennaku z'omwezi awo 15 tugenda kubeera mu Shiba. Kati gwe engoye wali badde zigula wa Joyster. Kitegedde zigule wa Joyster gyonyume tujoge ffenna nange nja kubeerayo. Naye nga mbadde esi wano ku S Media Uganda. Tubagala nnyo. We meet next time. Women is Village, bakyala ku ntiko, bakyala kwekulaakulanya, bakyala genda maaso, bakyala kukula wano ku S Media Uganda. Love you all.